Mu mawulire agakagwawo breaking news wetwogereranga Mariam Fawzati Wangadya abadde akulira akakiiko k'eddembe ly'obuntu aka Uganda Human Rights Commission wenjogerera nga kigambibwa nti ofiisi agisuddewo adduse emisinde ategeeza bakama be nze sikyayagala kubeera ssentebe ow'akakiiko kano ebizze bitambula mubadde mu biwulira naddala gwe abadde atambula naffe kubaga amawulire ga Mariam Wangadya tubadde tugakuwa buli lwe gabadde nga gabaawo. Mariam Wangadya kigambibwa okuba nti abadde akolera wansi w'obunkenke obw'ekika ekyawaggulu nga n'abamu ku bakomishona baakola nabo okwali Semewo Nsubuga ne bakomishona bali ababiri be nakugamba lisiti yali abantu basatu baatuuka n'okukola petition ne bagitwala ewa mukama waabwe Jeno Yoweri Kaguta Museveni nga bategeeza Mariam Wangadya ono alina byakola ebitatambula bulungi mu ofiisi ye nga ssentebe w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu. Kyokka ne Mariam Wangadya n'abaako ebyama bye yaleeta n'atuuka okutegeeza nti abamu ku bakomishona baakola nabo balina ebikolobero bye bagenda maaso n'okuba nga bakola era n'atuuka n'okulabula mukama we n'ategeeza Jeno Yoweri Kaguta Museveni nti mbadde nkusaba akakiiko kano nsaba obeere ng'okawa ku kitiibwa. Mariam Wangadya ndooza mujjukira ebigambo ebyo obanga obadde ogoberera kakasanga akatambi ako okajjukira kubanga twakakuwa. Mariam Wangadya era yatuuka n'okutegeezaako nti abamu ku bantu baakola nabo mu kakiiko kano nga bammemba balina emmundu ekintu ekimutiisa ogenda maaso n'okuba nga akonfeyinga zi meetings nga ssentebe ow'akakiiko k'eddembe ly'obuntu. Some of my members of the Human Rights Commission have guns, 2 of them, and that I fear to convene meetings with members who are armed. That is not to say that I'm incapable of doing my work because I'm threatened by anybody. Kati wetwogerera kigambibwa nti Mariam Wangadya omulimu agusuddewo oluvannyuma lwa pressure era yagamba nti tekitegeeza nti siri capable okukola emirimu gyange wabula nkolera under threat. Kakati wetwogerera takyali ssentebe agambibwa okuba takyali ssentebe ow'akakiiko kano ak'eddembe ly'obuntu we gajjidde we njagadde nga kuweere ngenda kuwa ekiwandiiko ekitambudde era ekiri mu kuyitingana nga kyafulumye okuva kigambibwa nti kyafulumye okuva mu office eya Uganda Human Rights Commission nga Mariam Wangadya kiraga nti Mariam Wangadya yalekulidde. Tetunnaba ku verifyinga kiwandiiko kino naye okusinziira ku sources ez'enjawulo era ezeesigika Mariam Wangadya agambibwa okuba nti kakati asuddewo obuvunaanyizibwa nga ssentebe w'akakiiko ak'eddembe ly'obuntu. Bino bigenza okujja nga yakamala okulabula mukama we nti ekifo kino tandika okukiwa ku kitiibwa nti era nze bwe nnaaba nvuddewo omuntu gw'ogenda okulonda londa omuntu agwanidde toddamu kusuula bantu eno nga bamaze kulemererwa. Bangi baatiisatiisa, bangi bakomentinga, bangi bagamba Mariam Wangadya ekijja si muntu era kigambibwa nti ne mu kuvaawo alabika alina kyasensinze. Naye nina okwemulugunya ku pulezidenti wange omulungi nti azaatulaga nti ekitongole kino takissaamu kitiibwa. Lwaki ndowooza bwe ntyo? Lwaki alowooza bw'atyo? Alina ensonga ze nga bw'ogenda oziwulira kubanga kano akatambi tubadde nga tukakulaga naye nga ye Mariam Wangadya kigambibwa nti office amaze okugenda maaso n'okuba nga agisuulawo takyali ssentebe ow'akakiiko k'eddembe ly'obuntu. Era ono Mariam Wangadya yeegasse ku bamu ku bantu abatono ennyo abalizayininza okuva mu bifo ebinene ebibadde byabateekebwamu nga bagenda maaso n'okuba nga bakutula ziddiiru bakuba ssente n'ebirala naye office olwa pressure oba n'ensonga ze tutasobola kulaba n'agenda maaso n'okuba nga agisuulawo ku mukutu ogwa Reason 256. Njagala kukusomera kiwandiiko kino otegeere Mariam Wangadya nsonga ki ddala emuviiriddeko okusuulawo ekifo kino gye njagala omanye. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja we nnyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Naye nina okwemulugunya ku pulezidenti wange omulungi nti azaatulaga nti ekitongole kino takissaamu kitiibwa. Lwaki ndowooza bwe ntyo? Bwe ndaba bamemba bazaalonda ku kakiiko kano, kino ekifo yakifuulanga ew'okukanyuga abantu abalonzi be bakoowa. Kangamba oli munnabyabufuzi weesimbyewo oba kampe ekyokulabirako oba
maybe bulambulirowa ogudde mu kalulu okaabye nnyo abalonzi bankamula ndi mwavulu nkupe sikyalina kakulya ndi mulwadde muyi waliwo ekimbe kyemaze nakyo emyaka 3 neetaaga ARVs. Genda mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu. Pulezidenti nkukubira omulanga akakiiko kano kalina omulimu gw'amaanyi nnyo mu ssemateeka. Enyingo 4 mu ssemateeka. Chapter 4 of the Constitution is the biggest chapter. It contains the Bill of Rights. Akakiiko kano ke kalina mandate esinga obugazi eri serious ekwata ku ddembe ly'Abannayuganda. Naye abantu b'ozoolonda nti lwakuba oyagala kubawonya abamanerenda loan sharks abagala oba wambako ebyabwe okubatwala mu kooti nti genda ogira otuulako eri. Sebo taata Natasha nkwegayiridde akakiiko kano tandika okassaamu ku kitiibwa. Tomorrow I will not be here. Era ekisanja kyange kiggwako omwaka ogujja mu September. Naye nsaba pulezidenti bw'oliba olonda ssentebe ne bamemba b'akakiiko kano akakiiko kawe ku kitiibwa. Yamugamba nti nze ekisanja kyange kiggwako mu September era ngenda kuba ndekulira. Wabula bw'onaaba olonda omuntu agenda okunzirira mu bigere akakiiko kano kawe ku kitiibwa. Lekerawo okulonda abantu ab'ekibogwe, lekerawo okusindika abantu okubawonya amabanja, lekerawo abantu okubaleeta wano nga tebayina kye basobola kukola. Mariam Fawzati Wangadya wenjogerera n'ekisanja kye takirinze kuggwako kigambibwa nti obukulu abusuddewo era bakama be abategeezeza nti nze sikyayagala ku continuinga nga ssentebe ow'akakiiko ak'eddembe ly'obuntu. Wabula wuliriza, Mariam Wangadya ono yatandika emirimu gino nga ssentebe w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu gwali mwezi gwa 9 omwaka 2021 nga twakava mu kalulu. Olwo nno ng'asikira omukulu amanyiddwa nga Dokita Kateebalirwe Amooti Wairumba. Mumujjukira eyakolanga acting okumala akabanga ngenda kuwa list yawe yonna ey'abana ababaddeko mu office eno. Mariam Wangadya gyakutte n'agisuulira mukama we era nga kigambibwa ensonga tennaba kubanga etegerekeka, wabula waliwo ekiwandiiko ekigenze maaso n'okubanga kifuluma nakyo ngenda kubanga nkikuyitiramu otegeere bulungi nnyo. Kigambibwa nti Mariam Wangadya challenges z'abadde akoleramu mu kakiiko kano ak'eddembe ly'obuntu okusinziira ku information gye tuyina era gye tuzze tukuwa. Mariam Wangadya yategeezaako kolumu nti waliwo abamu ku ba members mu kakiiko ke abatambula n'emmundu. Akakiiko kano si barakisi, akakiiko kano si kabyakwerinda, wabula akakiiko ka ddembe ly'abuntu. Mariam Wangadya agamba yayagalanga okutuuza enkuŋŋaana nga ssentebe w'akakiiko, wabula nga abantu bano bamweraliikiriza lwaki balina emmundu era ng'emmundu zino ebibuuzo bingi nnyo. Bakola ki wano? Tebabanga banteera abapimi mu office mwenkolera. Kati mbwene ensonga yamulemesanga n'okutuuza zi meeting nekimulabisanga omunafu. Nsonga ki lwaki Mariam Wangadya alekulidde? Some of my members of the Human Rights Commission have guns, 2 of them, and that I fear to convene meetings with members who are armed. That is not to say that I'm incapable of doing my work because I'm threatened by anybody. Yagamba tekitegeeza nti ali incapable okukola omulimu gwe, wabula ebintu ebimu alemererwa bikola olw'okubeera nti akolera wansi w'okutiisibwatiisibwa. Mariam Wangadya era okuzzaako Kemabega yagambako lumu amawulire gaali ga NTV neegenda maaso n'okubanga ekola akatambi kanodoza nako nkakuweeko. Mariam Wangadya mbu yali akolera mu kutiisibwatiisibwa nti jjukira akakiiko kabadde akulembera kavunaanyizibwa ku ddembe ly'obuntu. Bwe wabaawo okulinnyirira eddembe ly'obuntu akakiiko ke kali supposed okuyingira mu nsonga zino, era bwe kayingira mu nsonga zino tekayingiramu buyingizi wabula kafulumya statement. Kati kigambibwa nti omukyalo ono bwe yatuuzanga olukiiko oba bwe yabangako ensonga gy'ayingiramu nga tannafulumya statement bamuteekangako embeera nga statement ezimu tebamukkiriza kuzifulumya. Mariam Wangadya nga kiraga kyoba oli awo waliwo n'emirimu gye yali agadde okuba nga yagikola naye nga kirabika waalingawo abamulemesa baali baani. Ye akulira akakiiko akalira eddembe ly'obuntu ka Uganda Human Rights Commission, Mariam Wangadya agamba nti akolera ku bunkenke olw'okutiisibwatiisibwa kwafuna okuva mu bantu ab'enjawulo.
Wangadia okwogera bino asinzidde ku kwemulugunya poliisi kwezzeekola mu woofiisi ye ng'egamba nti bo tabawa matu okuwuliriza okwemulugunya kwabwe okw'okutyoboola eddembe lyabwe wabula afa ku bantu ba bulijjo bokka nga kino boolyawo kye kibalemesa okutwala emisango mu kakiiko ke kakulembera. Bino byogeredde wakati mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olubaddemu n'okwanja ebigenda okukolebwa ku lunaku olw'eddembe ly'obuntu olusuubirwa okubaayo wiiki ejja. Omusasi waffe Kabituwe. Alipoota ezizze zikolebwa emabega zizze ziraga nga poliisi bwe yeeriisa ekkuuli mu kutyoboola eddembe ly'obuntu olw'abantu abawera abazze beekubira enduulu mu mbuga z'amateeka nga kw'otadde n'akakiiko akalira eddembe ly'obuntu ka Uganda Human Rights Commission. Mariam Wangadia akulira Uganda Human Rights Commission agamba abapoliisi nabo bavuddeyo enfunda eziwera nga beekubira enduulu ku nkola y'akakiiko ke nga bagamba nti ye tabawa matu okutyoboola ddembe lyabwe. Oba oliawo abapoliisi batuufu okwemulugunya nti bo bwe batuusibwako ebikolobero abantu ba bulijjo tebawulira nga tuvuddeyo n'amaanyi okuvumirira ebyo ebikolwa eby'obukambwe ebiba bibatuusiddwako. Mu disitulikiti y'e Dokolo waliwo poliisi constable eyali agenze okukwata suspect eyali ateeberezebwa okuzza emisango egya Naggomola. Mwerabiddemu erinnya abantu aba bulijjo bamugwako kiyifuyifu ne bamukuba ne bamutta. Naye mu bikolwa ebyo ebibiri examples ezempadde kye twakolawo ndowooza nafulumya ka statement ku mutimbagano ku X. So saayita press conference, saayita lukuŋŋaana lw'amawulire nga bwe tutudde wano. Mu mbeera eno Wangadia agamba ekyo naye si kye yandiyagadde wabula naye omulimu gwe agukolera mu bugubi olw'okutiisibwatiisibwa kwafuna okuva mu bantu. Naye bakitegeere nti embeera gye nkoleramu oluusi ekiseera kituuka n'otya n'ogamba bw'enaayogera kano. Agamba oba yagamba nti embeera gy'akoleramu emuleetera okutya nga yeebuuza nti kino bwe naakyogera kinandekawa naye nga yabadde akulira akakiiko akalera eddembe ly'obuntu Uganda Human Rights Commission we twogerera agambibwa okuba nti agenze maaso n'okuba nga ate alekulira wano ng'anaatera okulekulira. Bino ebyokugamba General Kaguta Museveni nti akakiiko kawe ekitiibwa ayina ne bwe yayogerera amawulire wano oba we yayogerera ne yeewuunyisa abantu nti abamu ku babaka ba Parliament baamutegeeza nti Mariam Wangadia bakulonze bwe yali ava mu Parliament okulayira nga ssentebe omupya. Mbwe ababaka ba Parliament abamu baamulabula ne bamugamba abantu b'ogenda okukola nabo abamu nga si balungi. Olunaku lwe nagenda mu Parliament for vetting, President Museveni ng'amaze okuwaayo erinnya lyange nga ssentebe w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu omujja. Bamemba ba Parliament babiri bamperekerako nga nfuluma. Omu ku bo yangamba nti ye banaye ng'olabye omu ku bantu b'ogenda okukola nabo omuntu oyo mukyamu nnyo ajja kukutyoboola, ajja kukusiiga enziro buli lunaku, ajja kukusibako kino na kiri, ajja kukuwandiikangako mu mawulire, ajja kukwonoonera ddala. Mariam Wangadia mbwe baabimugamba nga yakamala okulayira nga omukulembeze w'akakiiko kano omupya yali yakamala okukuba ebirayiro. Jjukira ebirayiro ebyo yabikubira sayidi zeeyo mu Parliament n'agenda maaso n'okuba nga afuuka ssentebe ow'akakiiko kano omupya era nga baddirira mu bigere bonna ngenda genda maaso n'okuba nga mbakugamba wabula ngenda kusooka nkuzzeyo ke mabega. Mariam Wangadia ono tunaamujjukirako ebintu eby'enjawulo. Abamu ku babadde basinga okufuna ebizibu mu kiseera mu mirembe gya Mariam Wangadia babadde bannakibiina kya National Unity Platform, ababadde batulugunyizibwa, ababadde nga basibibwa, abamu bawambibwa naye nga we baddukira mu kakiiko kano babeeko emirimu gye bakwasaganya. Mariam Wangadia abadde nga awulirwa n'emirundi egimu yatuuka n'okugamba nti mmwe bye muyita okuwamba kuno si kuwamba, nze mmanyi arrests ez'abamu ku bantu bannabafuzi abazze bakwatibwa naye ate mmwe mugamba bawambibwa. Kyova olaba nga abantu bangi bagamba oba alekulire y'amanyi. We are not aware of any abductions or enforced disappearances as you have put it. Yagamba we are not aware of abductions naye kye tumanyi ze arrests
Mariam Wangadya ng'agezaako okwogera bannayuganda bali mu kumuddukirako bali mu kumulaga nti bannange batuwamba kino kimenya amateeka. Mariam Wangadya ng'agamba nze ebyokuwamba sibimanyi wabula mmanyi bantu bakwatibwa. We are aware about arrests of certain individuals. Yagamba we are aware of arrests of certain individuals. Era wano abamu ku bakulembeze mu kibiina kya NUP baamulabula naye yo gy'okolera emirimu gy'okola tolowooza nti gwe oli wakubeerayo lubeerera. Wangadya ebiseera ebisinga alekerera obuvunaanyizibwa bwe ate n'ayingirira oboolyawo byali badde bitamukwatako namukwatako kubanga alina obuvunaanyizibwa obwenkiza ennyo. Bwazze yeesulirayo ogwa Naggamba tuzze tuwaaba emisango mingi abaabuzibwawo ba John Bosco Kibalama Bakanata Muhammad n'abalala n'abantu abazze bakubibwa. Oyo Wangadya lumu yagamba n'ogamba nti tuli mu kwekoza abantu baffe bali mu kwekoza omuntu bamukubyekubye ajjudde ebiwundu na Kimbwa bali mu kwekoza. Ate n'ekirala bwe abantu baba balina abantu babanja nti bawambibwa babanje bali be bateebereza nti bawamba abantu baabwe. Naye kati nze Wangadya omukazi omunaku nga nze nina obusobozi obuwamba. Do I have capacity to abduct anyone? I don't have that capacity. Naye kyengenza okulaba nti waliwo ekobaane okulaba nti ensonga eno teva mu ddiiro. Ensonga eno ya kiwaani nze saagala kubindeetamu all the time. Ensonga y'aba political prisoners nga gyagamba nti ya kiwaani ebyo binajjukirwanga kakati mulundi gumu nga sinnakuwa kiwandiiko. Mariam Wangadya yafubutula mu ngeri eri disrespectful Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'amufubutula mu office bwe yali agenze ku nsonga era ze zimu n'atuuka n'okumugamba nti n'omusango gwe nali nateeka mu kakiiko kano ngugjeeyo kubanga toli qualified toli capable kugenda maaso n'okubanga okola omulimu gwo. Robert Kyagulanyi Ssentamu mujjukira saga eno. This commission, which is empowered by the Constitution to protect constitutional rights, is instead the one violating those rights. I mean, Madam Chair, in all fairness, how can a complaint regarding... If that is the personal statement you are making, which is an attack on the commission, you are free to withdraw your complaint. I will not allow you to deny praise, to emasculate, and to demean and to disrespect this commission. If that is the personal statement you are making, you are not going any further. Yatuuka n'okuyita security nti Robert Kyagulanyi Ssentamu bafulumye mufulumye nti olw'okuba akoze statement ye Mariam Wangadya gye yayita an attack on the Uganda Human Rights Commission. Era bino mubijjukira obanga obadde otugoberera. Madam Chair, you are represented, you have to speak through your lawyers. But if you want to speak, Madam I will Chair, not allow you to accuse this commission of violating human rights. Madam Chair, you will not speak any further about that. You yourself, Madam Chair, came out and mocked the victims of missing people, and I'm hereby directing you to leave. And I hereby withdraw my complaint to this commission because this commission lacks the impartiality, it lacks the independence to hear this case, Madam Chair. It is alright, but at least it is before the world. I'm directing you to leave. Yeah, it's alright, most obliged. Security, come and take him out. Sure, I will. I will leave, Madam Chair. But it's clear that I've withdrawn my statement because clearly you are impartial and you lack the independence to handle this. This commission is on a test to decide whether it is serving the people of Uganda or serving the interests of General Museveni and his military regime. Kati ziba teziri busa bw'atyo essaawa n'etuuka Mariam Wangadya n'alangirira okusinziira ku kiwandiiko kye nnina wano nga kiraga nti finally officially amaze okugenda maaso n'okubanga alekulira obuvunaanyizibwa bwe takyali ssentebe ow'akakiiko ak'eddembe ly'obuntu mu ggwanga erya Uganda. Era ekiwandiiko kye andowooza nkiyinako wano kopi tujja kiyitayitamu ogende maaso n'okubanga otegeera ebigambo bino. Ekiwandiiko kino kitambudde nnyo ku mitimbagano era nga kikakasa ebigambo bino. Wuliriza deeti baagibisse wabula nga kiriko ebigambo bino wammanga kiriko omutwe Uganda Human Rights Commission first and second floors Ailos Towers plot 98
102 Katalima Road, Naggulu, Kampala. His Excellency General Retired Yoweri Kaguta Museveni, President of the Republic of Uganda, State House Entebbe, nga jaja addressinga Your Excellency nsoma biri ku kiwandiiko kino ekitambudde era kikakasizza ti Mariam Wangadya agenze maaso n'okubanga alekulira emirimu gye nga ssentebe w'akakiiko ak'eddembe ly'obuntu mu ggwanga erya Uganda oluvannyuma lw'emyaka gy'amaze ng'agenda maaso n'okubanga akakulembera. Yawandiise bw'ati: Reason notice of resignation as a chairperson Uganda Human Rights Commission. Nkutegeeza kukulizayininga kwange. I hereby tender my resignation as a chairperson of the Uganda Human Rights Commission. I thank you for the opportunity to serve Uganda over the years in the promotion and the protection of human rights. Nasaako omukono Fawzati Mariam Wangadya. Ebbaluwa yakoze nyimpimpi. Yamugambye nkutegeeza ssebo mukulu yogera asooka mmulabula. Kyakakiiko kano kawe ekitiibwa. Toddamu kusindika bantu bayina baagala zi ARVs abagudde mu kalulu. Akakiiko kawe ekitiibwa Mariam Wangadya ategeeza mukama we kakati paka watuuse ekiseera n'agamba nti kakati ndekulidde n'emirimu ngisuddewo. N'ategeeza mukama we njagala okutegeeza sigenda ku continuinga nga president nga chairperson w'akakiiko kano. Wabula Mariam Wangadya si asoose okubeera ssentebe w'akakiiko kano era buli ssentebe abaddengako abadde ayina engeri gy'avaako era n'emyaka gibadde tegiba mingi nnyo abantu bano gye babadde bamala mu ofiisi eno ey'obwa ssentebe. Ngenda kuzzaayo emabega. Akakiiko kano katandika mu mwaka gwa 1996 era ng'omuntu eyasooka okubeera ssentebe w'akakiiko kano n'abakugamba y'omukyala amanyiddwa nga Margaret Sekajja. Yali ssentebe w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu wakati wa 1996 paka mu mwaka gwa 2008. Emyaka ndowooza nga 12 gye yamala. Ono yasavinga nga chairperson era nga pioneer chairperson ow'akakiiko emyaka 12 era nga kigambibwa okuba nti ono yagenda ne yegatta ku kitongole ky'amawanga amagatte nga special reporter n'agenda maaso n'okubanga asuulawo emirimu egyo kubanga yali afunye obuvunaanyizibwa obulala. Bamuyita Margaret Sekajja ye yasookera ddala okubeera ssentebe ow'akakiiko ak'eddembe ly'obuntu. Bwe yavaawo mu mwaka ogwo ne tufuna omukulu amanyiddwa nga Medi Kaggwa. Medi Kaggwa yabeera ssentebe okuva mu mwaka gwa 2009 paka 2019 gy'emyaka 10. Mujjukira Medi Kaggwa mu mwaka gwa 2019 eyafiira ku Sterling ku roundabout ey'Emulago. Omusajja oyo yali akulembera akakiiko k'eddembe ly'obuntu by then wabula yafa mu nfa etaategeerekeka. Medi Kaggwa bw'atyo oluvannyuma lw'okufa kwe emyaka gyalinga 10 gye yali amaze nga ssentebe. Wabula Medi Kaggwa bwe yafa waayitawo emyaka waayitawo akabanga katono nnyo, in fact myaka ng'ebiri nga ekitongole kino nga kirina omuntu akola nga acting chairperson kubanga eyali chairperson ono yali amaze okubanga afa. Era acting chairperson ye mukulu oyo gw'olaba amanyiddwa nga Dr. Katebalirwe Amooti Wairumba. Yabeera acting chairperson okuva November wa 2019 paka September wa 2021. Olwo General Yoweri Kaguta Museveni akozesa obuyinza constitution bwemuwa n'agenda maaso n'okubanga alonda Mariam Fawzati Wangadya nga ssentebe omupya ow'akakiiko k'eddembe ly'obuntu okuva nga 29 omwezi ogw'omwenda omwaka gwa 2021 paka olunaku olwaleero ennaku z'omwezi nga 11 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2026. Naye kigambibwa nti ebbaluwa eno alabika yagiwandiise gye buvuddeko. Ebbaluwa eno tagiwandiise leero. Ebbaluwa yafulumye ennaku nga 3-4 emabega Mariam Wangadya ng'alekulira newankubadde ng'esaculatinze lunaku lwa leero. Bwe bityo bwe bigenze maaso n'okubanga biba Mariam Wangadya ono finally wetwogerera takyali ssentebe ow'akakiiko kano. Wabula nga mmaliriza munzikirize mbasabe abantu b'emukono ennaku z'omwezi nga 28 omwezi guno tugenda kuba tulonda ba chairperson baba ssentebe ab'ebyalo LC1 chairperson. Kakati nkuutira abantu b'emukono munnankyukakyuka munnaffe omukulu Paulo Mukiibi munnankyukakyuka ayina kwegamba munnankyukakyuka mwesimbu ye chairperson addako era bantegeezezza mbagambe nti mugende mu bungi mulonde abantu ba Apa Nabuti ssentebe addako owa LC1 amanyiddwa nga Nsubuga Paulo Mukiibi. Mugende maaso n'okubanga mumulonda kubanga munnankyukakyuka munnammwe
ate nga muntu nzaalwa ya mu kitundu ekyo kigambibwa okuba nti y'omu ku basinga okumanya n'okutegeera abantu bagenda okukulembera ate ne agenda gy'alina nga nneneko oba okusukkakaawo ku nsonga z'amasomero, ensonga z'ebyokwerinda n'ensonga endala zonna nga bw'oyinza okuba ng'ozitegeera. Genda maaso n'okuba ng'olonda omukulu amanyiddwa nga Paulo Mukiibi, abantu ba sayidi eyo tugende maaso n'okuba nga tutambula. Ensonga za Mariam Wangadya nazo ozitegedde bulungi nnyo, wenjagala okukuleka tuwuliziganya ate mu updates ezigenda okubeera nga ziddako. Ensonga z'obufumbo, olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.